Jenkins Mukasa talina audacity yonna evaayo kwogera ku muyimbi because naye is a failed artist. Aina music we gwe yayimba edda alyoko yaddiba yagwa yaddiba. Bw'ogenda ku YouTube channel ye eraga alimba subscribers 4. Video ezimu okuweza ku views bamalangamu kubira kalango ku Dembe FM for over full year okuweza views 1,000. You get talina any additional value gyagatta ku music industry okujjako baggaaya abo okuba obukubi abayimbi nga katero yaabwe bwetuula pano yaabwe y'abajerezi b'abayimbi. Sano Kasuku yali yakendeezaamuko okuva we baamuwujja eŋŋumi ziitonziriranga n'asala omuliro. Naye Eddie Sendi ne Jenkins balowooza the owner portion ku music industry ye Uganda beefuula bategeera ennyo abayimbi. Tetugenda kukkiriza basajja bano okuvoola abayimbi bali well established abateereddwamu over billions z'ensimbi. Spice Dan is worth $1 million. Bateereddwamu ssente empitirivu goveeri ono Jenkins Mukasa bakolako olumu vidiyo emu era n'avaayo n'agamba nti Spice Dan by the way kyalina ku radio eri nti Spice Dan tasobola kufuna luyimba kuva wa omuyimbi we Tanzania ono Diamond Platinum okujja kufunirayo olubuto bwato bwe yakakkanya omuyimbi wa Uganda okutuuka ku eyo level. Baze bakakkanya abayimbi bangi omulangira Suuna Bobi Wine nga awaana musajja oyo Bebe Cool ow'ekiwaatule gwasinga okuwaana n'amusiiga buli omukumbe noyo naye gwaliko music si bintu tukyamulaba naye n'amutusibako. Jenkins Mukasa mulekerawo okuvoola abayimbi tebalina alternative ndayo yonna gye bawo babagambe eno tumwogeredde kino naye tumuwa kino atakinga eno route bakomaawo kukola confusion mu music industry bafune mileage baboogereko yet they have no any additional value gye bongerako. Olya gyavaayo ngambe mbwe December ateeka ebivu ebiriwa ebivu ebiri ku Jojina okuyingira mutwalo omuyimbi amuwaddeyo $3,000,000 n'asiba ebiveera venue yabwerere n'asolooza. Kino ekyalwema n'amakula si Eddie Sendi yakitegeeza. Eddie Sendi bamuyise buyisi nga omuntu ayinza okuyambako kuba organizers naye ng'ekyekivulu oyo Hamuza ye yataddemu ssente n'oyo manager wa Rema Kayemba. You get be bakibadde mu mitambo. Eddie Sendi baamuyita kubaako byabakwasaganyizaako okitegeera naye bano abasajja tebalina kye bongera ku art. Buli byonna bye baleeta bagasiya mwereere completely kuvuma buvumi bayimbi. Bano abantu kyekiseera namwe ba artist mukolenga Spice mubagire beya nako tofuna njagala nnyo Winnie Nwagi Nwagi ng'omuleeta kasasiro bano ba Jenkins simanyanga Eddie Sendi aba yabayisizaamu eggali era ye tebamwogera gasiya because bamumanyi she will never tolerate their nonsense. Bononye music industry badda ku platform bwabwe ne bajeregajirega industry bajeregajirega abayimbi. Kati bwamuwa Bobi Wine tali mu appreciate ngako kantu konna okujjako mukuba obukubi n'alyoka awaana Bebe Cool we nga bwayimba ennyo nsibanga wayimba reggae nono naye yeyita reggae muffin ono Jenkins Mbigalubindi talina music anyuma bamuzannyawa. Genda ku YouTube olabe 0.00% zayina. Kyetugenda okukola bano abasajja tetuddamu kubakkiriza kumanyira bayimbi ne ba YouTubers abalala balyoka badduka okudiscussinga abayimbi ne mubajerega yet have not given them another alternative. Yesu omwokeredde oluyimba lubi producer kigwomubuulidde gy'asobola okgenda kyasobola okukolera oluyimba olulala. You get oluyimba lufu video director agikoze bubi aliwa gw'omufunidde omugambe go to this one bakoma okujirega bayimbi bwe byawe bya luseke obawayo ku sente nga bakuwaana omwaka mulamba bebadde platform bakozesa radio kuba baddenga they use that platform to demeaning abayimbi manager nga banoonya nga abawaayo nga weekend ejja nga bajja bawaana nga bakuwaana okugira okukwata ku mwezi ebyo manager roja abigaana. Omuyimbi byamweteredde mu ssente amupromotinze from the word gwe batandikira till now. Kikye tugamba Jenkins Mukasa Edward Sendi mulekerawo okumanyira abayimbi. Eddie Sendi atwaga omuyimbi gwe yali amanaginze eyali awangudde awadi mu ggwanga lino basajjamu mwesonyiwe art.